Omutima guba gulekeddeawo okuba si kussa wabula omutima gubeera gulekeddeawo okuba. Okufa kutambulira mu stages. Omuntu alwala bw'alwala obulamu organize ezimu ne zigaana okukola bwe zigaana okukola n'alyoka afa. Ku nkomerero y'okufa kwa Sophia omutima gwagaana okukola. Nawulira bwe yali mu Dubai Hospital abasawo 13 bagezaako okukola CPR okuzza omutima gw'engulu ne gugaana okukola. Dubai ne Sharjah zaawukana mu poliisi bakolagana mu bimu. Leto vula mmotoka za Dubai eza white and green, ne Sharjah white and blue. Abu Dhabi ziri state ezisigadde zikozesa mmotoka za Abu Dhabi ndagala za poliisi. Kati bwe binaba biwedde osumonte mu report ejja kufuluma then ate tukoledde certificate naye asobola okudda ku ttaka. Naye nga amale wa sponsor yo munaku nnyo nga wikipirisi simanyi nnyo akati ate bano abamubaddeko ne baleeta amaanyi mangi ng'omuwarabu ate omuwarabu nsooka ne mbaga mukakkane mbeere bagumiikiriza temulina contract na muwarabu. Ekyokubiri singa mwamutwala omujja era asooka mumutwala Abu Dhabi ng'agamba taatawo omuto ono wamulabidde Dubai lwaki sigwa omuleeta nemugamba olina passport copy ye sigiina nemugamba olina visa ye sigiina kakati okatandikirawa okukayana n'omuwarabu kati bw'oba tobiyina nga waliwo agenti yamuleeta ate agenti muleke tukwatagane naye n'omuwarabu then tujja kolaki bebyo bikyali abasinga mujja kumulaba kimanyi kwabwe. Kale gwe natulaba ali ku Nyondo Media nkulamusizaako gye baleko gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olulaleero bannaye era nga bulijjo wentera okubategeeza oluusi tubeera mawulire gasanyi oluusi gabeera gannako naye nga olunaku lwasookera ddala nze okuwulira ku nfa ya mwana muwala Sophie yalima mu Dubai yampereza ka message naye nga takikiriza then tugenda okurealizinga kyali kituufu era njogerako ne Zai naye nankakasa naga omwana yakoze eki yafudde ne tuvaayo olunaku lwasooka okungubaga wamu n'abaaliwo tugezaako okungubaga ebyagenda mu maaso mwabiraba wabula omwana abadde aluddewo okubanga ate afuluma era basinga nga babuuza ki ekyaddako ate Sophia yaddawo yagenda oba bamuziika wano eno naye kati yessaawa okumanya ekigenda mu maaso abadde beebuuza finally omulambo gw'omwana gugenda kuddayo ewaka. Twebaza Mukama olw'ensonga nti byonna yasalawo jjukira nti Katonda yagaba nateera yagabulula ate nga tetusobola kubanga tumunenya ku kintu kyonna ekibeera nga kituuseewo. Bannange mwenna mbaaniriza abali wano eno era nga mbeebaza mwebale nnyo mwebaddala omutima. By this time mwandibadde nga mwebase nga mweteekerateekera emirimu gyammwe egy'enkya naye kubya ddala olunaku lwasookera ddala omwana oyo lwe yafa era we twajja olunaku olwasooka ndaba nga ze feesi ze zimu era nziraba nga akaddako zaaliwo. Bannange mbwebaza mwebale nnyo mwebale ddala tusaba Mukama Katonda nammwe ababalire byonna byonna ebyammwe. Tuli wano eno nateera okubanga ate ndowooza tulaba ekigenda mu maaso olunaku olw'enkya omwana agenda okubanga ate asiibula okuva mu eno ensi abeere nga adda e Uganda era nga byonna tubiteeka mu mikono gya Mukama Katonda kubanga byonna ye yaggusa. Tulina ekyamaanyi wano eno buli kimu ekibadde kigenda mu maaso kitambudde tujja kuba tufuna omuntu ate asinga okubanga abimanya agenda okubanga atunnyonnyola era byagwenkeredde bitya exactly omwana yafaaki kubanga twalinga tulinze bagita batya chair postmortem report so gye tubaye tulinze
kati yafulumye ndowooza tugenda kuba nga tumanyako kiki omwana oyo ekiyaviirako okufa. Engambo zaaliwo zatambula zaali nyingi nnyo nti ate bwali butwa ate kino ate kiri, naye finally kyazuuliddwa kyekyabaawo. So chairman kasooka ababuuzeeko, mpozi ne Zayi naye ababuuzeeko, n'abantu abali wane n'abala bonna, Mama Dubai waali n'abalala sigenda kumenya mannya, Katsi waali UG n'abalala bangi nnyo. So Chairman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamwe bikola musako. Nje bali jonna je mukolako. Bitalo nnyo bitalo ddala. Benali ekkubo. Enjawulo eriwo okusooka y'obusoosi. Ate talina musango yasozi yakoze. Wabula Allah yasala obusazi. N'atwala yinna gw'aba yagadde mu ngeri ye. Omuto omukulu kale nnyabo bonna era tulina kusiima nti gyali gyeri obudiro waffe era ffenna lyekkubo. tweyanziza nnyo mukulu. So Zayi mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo era nga nsookera ddala okubeebaza okutubeererawo okuva ku lunaku Sofia lwe yafa paka ku lunaku lwagenda okuddizibwayo eka. Era ng'olunaku lugenda kuba lwankya nja kuba nga atuuka ku butaka essaawa 5 n'eddakiika mmeka? Essaawa 6 n'eddakiika mmeka? N'ekitundu. Nja kuba nga atuuka eka ku bitaka bya bajjajjaabe. Yes. Era nga kyetubadde tulindirira oba kyetubadde tusabirira. Nyongera okwebaza abantu kinoomu abasobodde okubaako kye batukwatirayo mu nsonga eno okutudduukirira. Nyina kwebaza akakiiko ka Uganda Committee, abakulu okuva mu Embassy. Tweyanze na buli kinoomu asobodde, sigenda kumenya mannya naye nga tweyanze nnyo tweyanzeege. Yes, bigambo byange bigenda kwebaza kwokka. Neyanza nnyo neyanze nga sigadde nze Zainab. Zaina, muntu ki asobola okutuwako more information about eyo report yafulumye na kigambibwa bulwadde ki? Banaye mujebaleko bitalo nnyo ddala. Bitalo nnyo ddala ebya Sofia nga yakalwala obanga yakafa, ebigambo byayitingana bingi nga bagamba yafa sukaali, yafa puresha, yafa butwa. Naye twakola video ntugamba abantu badisregardinge byonna ebyogerwa lwa nsonga yali ali mu kkeberwa nga tuli kumanya kituufu ekyamutta. Abasawo balwana, yagenda mu kiriniki n'amaana agende mu ddwaliro ne Dubai Hospital naye Katonda n'amuyita. Byayitingana byali bingi, butwa, sukaali, pressure ne postmortem report at the end of it all ate yo yalaga kirala nnyo. Sofia teyafa sukaali, Sofia teyafa pressure, Sofia teyafa butwa nga basinga bagamba. Naye Sofia yafa bacteria. Bagamba postmortem report eraga nti yafa bacteria. Yafuna postmortem report kansuke nkebereko wano katono so that information jensomere mekubeera nga eva mu mutwe gwange nze kennyini. Njagala mbikule gundi mbikule postmortem report lwakuba nti eri mu Warabu naye njagezaako okuvuunula ebyamangu eby'oluzungu. Eri mu Lwarabu kanjibikule ndowooza omwami ono abe nga asobola okuginnyonnyola. Ekituufu ekyamutta. Yes. Postmortem report. Translation yali mu Luzungu naye translation teyali ntuufu. Yali ebulamu. But okay, according to what I summarized, yafa pneumonia. Pneumonia is brought by a bacteria. Yeah, not a virus, a bacteria.
postmortem report ino kanjibikula omwami ono abenga asobola okugiraba yino eri mu Walabu. Uganda nationality from the hand password Rakabat police station inform you that the above mentioned natural death died under report of the corona who was infected with the bacterial Kirab Kebsema pneumonia eyo ye bacteria gibali bagezaako okunyonyolera mutta naye nga mu bufunze osobola okugamba nti yakola ki yalwala pneumonia kyekirwadde ekituufu ekyamutta naye wano corona report oba postmortem report yagamba with the bacteria died a natural death under a report of the corona who was infected with the bacterial Kirab Kebsema pneumonia which is ukifundirira yali ye bacteria ereta pneumonia. All the necessary measures were taken and there is no objection the transfer of its body to its homeland in accordance with the procedures. Nga bagezaako kugamba kyonna kye bali baagala okukola baasobola okukikola naye tewaliiwo kulemesa konna kumuzzaayo waka ate yafa natural death nga okufa kwe kwaleetebwa bacteria oba okutwaliza awamu obulwadde pneumonia. So tewali nti yafa butwa, tewali nti yafa sukaali, tewali nti yafa butwa. She died a natural death. Era byonna ebigenda mu maaso mu disregarding tusabe Katonda amumuze mirembe. Toyenza nnyo musawo wabale nnyo obaliri ddala. Cardiac arrest omutima guba gulekeddaawo okuba si kussa wabula omutima gubeera gulekeddaawo okuba. Okufa kutambulira mu stages. Omuntu alwala bw'alwala obulamu organize ezimu ne zigaana okukola bwe zigaana okukola n'alyoka afa. Ku nkomerero y'okufa kwa Sofia omutima gwagaana okukola. Nawulira bwe yali mu Dubai Hospital abasawo 13 bagezaako okukola CPR okuzza omutima gw'engulu ne gugaana okukola. Kitegeeza abasawo baalwana kye baalwana mu kusembayo yafuna cardiac arrest omutima gugaanya okukola. N'ekyo ekyaviirako ekyo omutima ogugaana okukola. Yali mulwadde already nga ali weak, already nga omubiri gwe gwali weakened by the bacteria they found in the body. Ensonga lwaki bakola postmortem report nga bagezaako ensonga lwaki bayongera okunoonyereza nnyo bazuule eddala ki ekyaleetera okutuuka ku nkomerero eyo lwaki yakomekerera bwatyo kyekyo ekyasobola okubeerawo. At the end it was cardiac arrest, but what brought the cardiac arrest? She got pneumonia. They fought until they could not fight anymore. Katonda paka lwe yamuyita. Nga nonyongereza ku ekyo omuntu bwafa ensonga 3 ezimuviirako okufa. Sababu mubashir y'ensonga eri direct era kyemmanyi bagiteekamu n'ensonga ey'okubiri ne mubeeramu ne pneumonia n'ensonga ey'okusatu actual death ne direct ne others. Kati ebintu bibeera bisatu ebivaako omuntu okufa. Singa nabadde njizize osobola okubijjamu n'omanya ebyo byonna biteekwa kuba nti byegasibwa. Pneumonia biseera ebisinga yegattawamu ne bacteria ne HIV ebiseera ebisinga. So Mamu Dubai kayebaza ku bantu abavuzi nako batole ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye tubalamusizaako mwena gye muli. Twebaza abantu abaddewo ku lwa Sofia
nsaba Allah kyonna kyemukoze abaweemu omukisa nsaba Allah n'omwoyo gwa Sophie agulamuze kisa amutambuze bulungi tweyanza nnyo Mr. Chairman tweyanza omulimu gwe mukoze mwenna buli abaddewo ku lwa Sophie twebaza Allah Mr. Katz tusanse nnyo omulimu gwokoze kuba oli mwana muto naye olaze obuvunaanyizibwa tweyanza nnyo tweyanzeege Mukyala Zainabu tweyanza nnyo tweyanzeege byonna bannaye mwenna buli azituse ku lw'omwana Sophie tusaba Allah abawe bulungi bwereere n'omwoyo gwa Sophie tusaba Allah agulamuze kisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agenda mwolekera abana abasoboddera bajja mwolekerako bagenda simbula batuufu bakati yes tugenda kubalanga abasobodde bajja werekerako ku kisaawe batasobodde tujja sigala nera tugenda okusula then tulabike nga tuwerekerako badde mukozi munnaffe muganda waffe era mukwano gwaffe Sophia Nanjawule engeri abantu beebuza lwaki kino ekintu mukigira nnyo omwana yafa teyalwala ntitwamujjanjabako bannanga waliwo okugamba nti omuntu mujjanjabyeko Sophia yamala ennaku 2 zokka ku mulimu nga takola ffe tube tukola naye omwana yatuluma nnyo nekira abadde amanyikiddwa abadde akola TikTok abaana abasinga badde bamumanyi abadde mu tiimu David Lutalo era tweyanza nnyo mukulu David Lutalo omulimu ogw'amaanyi gwakoze Uganda okubanga okwataganye n'abafamily okulaba nga otuyamba tweyanza nnyo tiimu David Lutalo tweyanza ne mwami David Lutalo yennyini tweyanza nnyo ba tiktokers bwenna nga mwe muli Mr. Katz tiimu ez'enjawulo tiimu Ashakama tiimu abasobodde okuba ku kyemuweereza tweyanza nnyo tweyanzeege tauba tweyanza nnyo tweyanzeege yes omwana ono yatufako mangu munnaku 2 zokka ze yalwalira twali ku mulimu ne batugamba nti omwana bamudusiza mu ambulance embeera si nnungi dakiika emushadi nankula nti ate zaayo omwana dakiika budakiika bannaye kyewuunyisa nnyo musaabusawo omuntu waga nti ate afudde kyewuunyisa omuntu bemutalwazizaako omuntu nnaku 2 zokka za weekend zeyamala nga takola ku mulimu kyatumenya omutima yes neshera munatusonyiwa okuba nga badde akyali wano bannaye tetwayagadde naffe abantu abasinga badde bagamba akyali wano tannagenda naye nga omanyi nti empapula zino zigobako tebiba byangu baba balina okusooka abakulu okwekebejja kiddala so tebiba byangu munnange abantu abasinga baba balowooza ate batujajinga omwana lwaki temwamuziise wano lwaki muludde omutwala yes tebiba byangu bannange naye nga abazadde batusaba nti bo bali beetegefu okukola kyonna ekisoboka kulanga omwana addeeka so baali kye baagala bambi kye bayayaanira kulanga omwana we bamukubako eriiso evvannyuma yes tweyanza nnyo tweyanzeege na bonna abasobodde okubeerawo mwene embeera mukyala Nyondo Media tweyanza nnyo tweyanzeege nyabo mama Dubai mukyala mwami Kikomeko ssebo taata tweyanza nnyo tweyanzeege abakulu bonna ba Buganda Committee ne Buganda Land Board omwami Abasi tweyanza nnyo tweyanzeege yes na bonna abakulu okuva ku Embassy abasobodde okutuwa ku magezi okubeerawo naffe yes nga batulaga ekyokukola nti muddeko kino muzeeko kiri muzze kubanga tubere tubimanyi yes sigenda kumenya linnya lya muntu abadde kakiiko banemwe balenye mwe balire ddala n'abadde mu gurupu ya Sophia tweyanza nnyo tweyanzeege kwebaza kokka bannaye tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo omwoyo ogwo okuddukira bannayuganda bannammwe obutakoowa mulango ogwo yes naye abaana abangi abakyetaaga obuyambi bannaye temukoowanga yes komekera nebaza bwebaza sabutaata nizo tumaliriza kati naye kyogamba ensi bannange nsooka na kwebaza tweyanzeege
abatukwatiddeko mu kwerekera omubiri gwa mwannyinaffe Sofia, omwami chairman, Mama Dubai, Nyondo Media, bonna bannaye ne ba tiktokers mwenna bane mubadde mumbuuza Sofia byakomawa. Sofia olunaku lw'enkya sawa 11 ndowooza agenda ba adda ku butaka omubiri gwe sawa 11 bannaye. tweyanzege eriyo alinayo kyagamba kyonna. Beebaziza nnyo mwenna okubeera nti bannayuganda beebaziza nnyo mwenna abakuŋŋaanye wano akawungeezi k'olwaleero mu nnyumba wano nga tuli mu kubeera nti mu kukungubaga okw'ekitalo, okubeera nti lwe lunaku olusembyeyo okubeera nti tusiibula mwannyinaffe Sofia, okusiibula mwannyinaffe Sofia nga zibwayo ku butaka. Ndowooza enkya ssaawa emu n'ekitundu ajja kusimbula ku Dubai Airport atuuke Uganda saa 6:30. Nkubiriza bannayuganda ffenna okubeera n'omutima ogumu, omutima ogw'ekisa, omutima ogw'okubeera nti twebeereramu, twegatta wamu, ne tubeera nga abayendeemu. Kubanga bwe tujja wano mu Dubai tetufa ku mawanga, tetufa ku kabira, tetufa ku madiini gonna, tufa ekintu kimu. Era ne poliisi ekubuuza nti which country? Ti Uganda. Uganda. Which country? Nigeria. Kati bo tebamanyi kintu kirala kyonna, oba kala oba bitundu oba kiki, bafe ekintu eki passport. Muyambe munnammwe na Uganda muzaayo tubeere nga twekuŋŋaanya ne twekolamu omulimu ne twebeereramu paka munnaffe n'abeera nti afunye obuzibu mugira ki ne twegatta wamu ng'abeenda y'ennakalama. Kubira bannayuganda bonna bwe wabaawo omulanga gwonna oba munnaffe yenna afunye ekizibu tusukire wamu ng'abooluganda, ng'ab'ensi emu, ng'ab'eggwanga erimu, kubanga nnyaffe Uganda ejjuddemu abantu 45,000,000 naye ate wano mu Dubai oba mu UAE tulimu emitwalo 11. Kati essaawa yonna wabeerawo ebizibu ebiba biguddewo. Era n'olwaleero mbagambye waliwo sister waffe Shefra Sharifa eddala ndyerabiddemu ali Abu Dhabi, yayokeddwa amasannyalaze naye essaawa y'emu police postmortem report temba kufuluma ne bwe neeba efulumye era ajja kusobola okuzzibwayo ku butaka nga Allah bw'anaaba asazeewo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala kubeera nti mwerekereza emirimu gyammwe, ebiseera byammwe nga tusiibula mwannyinaffe Sofia. Temujjanga okwo n'olulala. Amen. So kalusigala olunaku olw'enkya nga ate tuwerekera omugenzi nga adde waka ebutaka. Musigale naffe mutufollowinge mulaba gye binaggwera. Assalaamu alaikum. Okay, tusisinkane olundi. Ekirala nakwongera ku kati nti abaana babafunye obuzibu obuteetya kubeera eyo. Mama Dubai wali wano asobola okubanga mumanya abamu wabeera amwami kikomeka abamu nga mulina ennamba ye bane mufuninga ku nnamba z'abantu nga bano mufunye obuzibu temulina wakutandikira, temulina embeera ng'eganye nga kisusse basobola okuba nga babayambako okubadduukirira. Mpozi era still n'abaana abaagala okuddeka nga tebalina biboogerako still tusobola bayambako okutambula okuddayo eka. Yes, tweyanzeeko. Okay, so kati omwana okimanyi ekirwa mu Dubai oli baby girl w'omwana ba tiktokers mwenna bambi abawadde ku nakawere obuyambi. Mama Dubai yamutujjeeko bambi alina wamulabirira yoyo omukyala Mama Dubai. Nakawere gwe mubadde munvumira abamu kati Mama Dubai nedda bambi Mama Dubai kati bambi yamwa ku buyambi ne group ye wamu ne Nyondo Media. Nenge sawa yonna tusabe inshallah
ajaba naye addizibwa ku butaka ne bujje lye tweyanzeki Sinja kumala kola DNA. Omwami Oscar tobuziza ku bantu. Oscar ibane Oscar. Ole guys mugamba muti abana tweyanziza bannange. Chairman. Sayinza okukulaba olunaku olusoose ate simanyira kufuna enamba yo. Mama Dubai. Taka nnaje nakulaba. Naye nga abantu bano bannaye babaddewo ku lwa Sofia bannange. Mwebale nnyo. Mr. Cuts topowa bakuba ennyondo bagikuba ne topowa okisegera guys mbalamusiza mwebale kubeerawo ku lwa Sophie tubaagala nnyo. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya bbanga ki onoonya nnaku mmeka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3 ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai ansa ye Speed Express Tours and Travel tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya tugenda kufunira visa tugenda kuwa air ticket tugenda kuyambako okufuna hotel wonasula okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel yeffeffeka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba ansa eriemu Speed Express Tours and Travel jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe tuna ofiisi e Uganda Abu Dhabi, Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako nina overstay oba oli eyo mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street bambi temulimbibwa Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Abawagizi baffe abalungi abannyondo green bannange mwebale nnyo mwebalira okutuwagira era mwebale nnyo okubanga ate mutwesiga olw'okusaba kw'abangi okuba nti ate tubongeramu com products kubanga mweyongere okubanga mutwesiga n'abaami badde mu complaining nti bannanga bannyondo giri mufaate abaami nga mutusuuliridde ate nga nammwe mwina ebizibu byammwe n'olw'ensonga eyo twasaze wahe tubeere nga nammwe tubakwatako era ensonga lwaki tewalese ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja jjukira nti abaami banene bagende bawangala waneeno ku ddungu olw'embeera ey'obudde olw'okuba nti tebalina abakyala waneeno kale ne babeera mu mbeera eyo ne balwawo kubanga ate bakwasaganya ekyembeera y'obulamu ne kiba nga ate kibamalamu amaanyi g'obusajja ate agali nakyo era n'ekyokuba nti ebiseera ebimu abaami batuuka mu kiseera ekyo kyagala okuba nga alina omukyala n'agenda maaso n'abeera nga ate yemazisa nga akozesa akasabuuni so ekintu ekyo
twagezezako kubanga ate tubalwanirira mubeere nga ate mudda bujja era ntuleta ate eddagala eryo ligenda okubanga ate libagogola mwana wattu mubeere nga mudda ku mulamwa nga bwe mwazaalibwa. Katikayo kano okalaba okalengera mukwano eddagala eryo tuliyina bulambalamba just olinywera ku caayi n'obeera nga ate odda bujja. Abakyala nga nkomyewo gye muli bannaye ekyenzoso kyo tukyakirwanirako ddala. Bannaye mukyala lekera okubeera nga munnange olabika bubi, leka ka passport kanene ke kaba kakutunda, omukyala anyirira anyuma okulabako. N'olw'ensonga eyo nga ffe Abannyondo Giriimu era twasalawo kubanga tubaleeta products ez'enjawulo ezibateekateeka. Ekizigo kyaffe munnange tekyerusa ng'owenna ayagala okubanga atulabika bulungi oyagala kusigala mu kkalayo, tukutabulira ekizigo kyo n'obeera ng'osigala mu kkalayo oyina mbalabe oyina black spots. Mwana wattu tuzijja mu ffe Abannyondo Giriimu n'onyirira n'obeera nga ate olabika bulungi ddala. Era nga baga yaffe gye tupakingamu eya Nnyondo Giriimu bweti bwerabika mwana wattu. So oli yenna wajja nakwetera ebintu nga talina kantu kaneeno mugambe munnange weerimbye nedda tetwetaaga. So n'olw'ensonga eyo tulina n'eddagala ery'okukyalira ensuko abaana batakyalira nsiko oba oliawo ng'oyagala kwongerako eddagala weeriri mpozi n'ekyogo ekyomu mazzi n'ekyogo ekyomubizigo nakyo tukirina. Tulina n'eddagala lirisala ku lubuto egamba oyagala okuba nga ate ofulumya ku bicaafu okuva mu lubuto lwo era n'obeera ng'olusalako mwana wa nnyabo tulina. Era nga wala products weziri wano nnyingi nnyo zemmenye ne zesimenye. Eddagala erya mugaba, eddagala ery'enkovu mwana wattu nalyo lyaze eddagala erya mugaba n'ery'enkovu nalyo lyasomye. Jangu obeere nga ate odda bujja. Otuddako ku sayidi eno bannanga abakyala ku kyenviiri tulina ebiviiri biibyo. Oyinza okuba nga weetaaga biviiri gy'obeera oli nga twetaze ffe tukusibe tubikuleetera banabeera mu biyumba nga oli bannama basobola okubasiba nze ebiviiri bino mbibaleetera. Buli kimu kyonna nkikola delivery temufaayo. So tulina braids zonna, tulina ziweave, tulina ziwigs, enviiri zonna tuzina buli kika kyonna ky'obeera oyagala. Temutya kuntuma yonna gye muli n'obeera bimeka ate ku bbeeyi ensaamusaamu nja kuba nga mbaleetera ebiviiri ebyo musibe ku kaviiri mulabike bulungi nnyo. Naye wagagadde okutuwa ku ssente n'ogamba nti ffe tukusibe Ennyondo Witini mulungi nnyo mu ky'okusiba enviiri buli kika kya nviiri kyonna ky'oyagala mukugu nnyo ate ng'era akoowola abaana mwenna okuba nga mujja abayigirize okusiba enviiri ne make-up musufu abayigirize okusiba enviiri ne make-up. Jjukira nti omulimu ogw'omutwe tegusingika. So jangu obeeko nekyoyiga mutwe buli wolyaga wonna ensi tegenda kubanga ekulima. Engoye ezizo nazo tuzirina mwana wa nnyabo oyagala kwambala akagoye akakabi so nako tukalina nga teziva Uganda ngoye nnungi nnyo tweyunire tubeere nga ate tukwambaza obeere nga olabikira ddala bulungi ddala. Olw'okusaba kw'amangi ddala abaana bali mu biyumba bambi bagamba nga bannange Rosette singa ondetereddeyo ku bbumba, singa ondetereddeyo ku bijanjaalo, singa ondetereddeyo ku bushera. Mwana wama byonna twasazeewo ne tubireeta. Tulina ebijanjaalo, tulina ebbumba, tulina obuwunga bwa kasooli, tulina obuwunga bwa muwogo, tulina obushera, tulina byonna ebya Uganda, amatooke, mayuuni. Mwana wa nnyabo mwenna nga mwasazeewo mwagala muzigo byonna twasazeewo kubanga ate tubibaleetera kubanga mmwe abasabye. Yenze Nnyondo Rosette ate nga mbeera mbaweereza ku Nnyondo Media. Mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo.